Ekiseera kijja era kituuse abasinza amazima bwe banaasinzanga Kitaffe mu mwoyo n'amazima, kubanga Kitaffe anoonya abalinga abo okubeera ab'okumusinzanga. Eno ye Ssabbiiti ey'e12 obusatu ng'ewedde. Katonda akwagala, naye abeera mu kwagala abeera mu Katonda, ne Katonda abeera mu ye. Abaagalwa ennyo, eyo yonna gye muli era bali ku mukutu guno mu kusinza kw'enkya ya leero, tukuŋŋaanye mu maaso ga Katonda ayinza byonna ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omu ggulu okwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe, okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe, okwatula ebyonoono byaffe, okusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala, tulyoke tweyongere okumanyira ddala mu mazima obukulu bw'okwagala kwa Katonda, era twolese ebibala eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe, era tusabe ku lw'abalala ebyo ebyetaagibwa ku lw'obulungi bwabwe. Kale abooluganda buli omu gy'ali mu kiseera kino, kansabe tufukamire era tusiriikirire buli omu waali nga tujjukira nti Katonda ali naffe kaakano, nga tufumiitiriza ku butasaanira bwaffe mu ebyo byonna Katonda by'atuyisizaamu, nga twenenya ku lw'obulamu bwaffe, ku lw'eggwanga lyaffe, ku lw'amaka gaffe, ku lw'abaami n'abakyala, nga twenenya ku lw'ekkanisa yaffe era ne mu bulamu bwaffe, ebyo bye tutakoze bulungi, nga tulese ekitiibwa ky'obwa Katonda ne tukola ebyaffe, ne tuva ku mateeka ga Katonda. Kale buli omu asiriikirire ng'afumitiriza ku ebyo, nga bwe tutandise n'okusinza ne tugamba nti Katonda akwagala. Kale tunula ofumitirize mu bigambo ebyo, oba ddala okwagala kuli mu mutima gwo. Kale ffenna katugendere wamu nga twatula obutasaanira bwaffe nga twegayira Katonda atusaanyize era atusonyiwe. Ku lupapulo lwa 30. Ayi Kitaffe ayinza byonna era ow'ekisa ekingi, tukyama okuva mu makubo go ng'endiga bwe zibula, tugobera nnyo okulowooza n'okwegomba eby'emitima gyaffe, tugaana okulira amateeka ago amatukuvu, tuleka ebitugwanira okukola era tukola ebitatugwanira kukola, songa n'obulamu tebuli mu ffe, naye gwe ayi Mukama otuddire mu ffe abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda obasaasira abatula okwonoona kwabwe, obaza ababoneredde nga bwe wasuubiza abantu bonna ku bwa Kristo Yesu Mukama waffe. Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi, era otubeere ku bwoyo okutanula leero n'okwegendereza nga tukutya ggwe era nga tukola eby'obutuukirivu. Erinnya ly'ettukuvu litenderezebwe. Amiina. Obawe tukwegayiridde Mukama waffe ow'ekisa, abantu babakwesiga okusonyibwa n'emirembe,
balongosebwe ebibi byabwe byonna, balyoke bakuweerezenga n'omutima omutereevu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ffenna tujja gendera wamu n'essaala eyo Mukama waffe gye yatuyigiriza ku lupapula olwa 31. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuweerere emmere yaffe eya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga ffe bwe tusonyiwa abatwonoona. Totutwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Mutendereze Mukama. Kale katuyimbe Zabbuli, katuyimbe Zabbuli ey'ekikumi. Tuwulire ekitundu. Ekitundu kyaffe eky'olwaleero kivudde mu kitabo kya Bassekabaka ekyokubiri, essuula 4 nga tutandika n'olunyiriri olw'omunaana. Ekitabo kya Bassekabaka ekyokubiri, essuula 4 okutandika n'olunyiriri olw'omunaana. Awo olunaku lwali lumu, Erisa n'ayita n'agenda e Senemu eyali omukazi omukulu, n'amuwaliriza okulya ku mmere. Awo olwatuukanga buli lwe yayitangawo n'akyamiranga omwo okulya ku mmere. N'agamba bba nti, laba nno, ntegedde ng'ono musajja mutukuvu wa Katonda atuyitako buli kaseera. Nkwegayiridde tukolere
tukookere ku kisenge, tumuteekere eyo ekitanda n'emmeeza n'entebe n'ekyettabaaza. Awo lunaatuukanga bw'anajjanga gye tuli anaakyamiranga omwo. Awo olunaku lwali lumu n'ajjayo n'akyamira mu nju ng'agalamira omwo. N'agamba Gekazi omuddu we nti, yita Omusunami oyo. Awo bwe yamuyita n'ayimirira mu maaso ge, n'amugamba nti, mugambe nno nti laba, watujjanjaba okujjanjaba okwenkana awo. Kiki ekinaaba kitukolerwa? Oyagala okwogererwa eri kabaka oba eri omukulu w'eggye? N'addamu nti, ntuula mu bantu bange nze. N'ayogera nti, kale kiki ekinaaba kimukolerwa? Gekazi n'addamu nti, mazima talina mwana wa bulenzi nebba mukadde. N'ayogera nti, muyite. Awo bwe yamuyita n'ayimirira ku mulyango, n'ayogera nti, mu kiseera kino ebiro bwe biridda oliwambaatira omwana ow'obulenzi. N'ayogera nti, nedda mukama wange, gwe omusajja wa Katonda, tolimba muzaanawo. Omukazi n'aba olubuto n'azaalira omwana ow'obulenzi. Mu kiseera ekyo ebiro bwe byadda ng'Eriisa bwe yamugamba. Ekyo kye muwulidde kigambo kitukuvu. Katugolokoke tuyimbe oluyimba nga tweteekerateekera enzikiriza. Oluyimba 112 mu butabo bwaffe bw'Oluzungu. Love divine, oh love excelling, joy of faith to earth come down, fix in us your humble dwelling, oh your faithful mercies proud. Jesus, you are all compassion.
tunyweze okukkiriza kwaffe n'enzikiriza ey'abatume. Nzikiriza Katonda Kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana wo yekka Mukama waffe, eyazaalibwa omuwala atamanyi musajja Maliyamu, eyali olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'agenda emagombe. Olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe ayinza byonna, naye alivaayo okukomawo okusala omusango ogw'abalamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna era ebuna wonna, n'okusa ekimu kw'abatukuvu, n'okusonyiyibwa ebibi, n'obulamu kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama abeere nammwe. Katusabe. Ayi Mukama otuddiremu, ayi Mukama otuddiremu, ayi Mukama otusaasire, ayi Mukama lokola abafuzi baffe, yambaza abaweereza abo obutuukirivu, ayi Mukama lokola abantu bo, ayi Mukama otuwe emirembe mu nnaku zaffe, ayi Katonda otulongoose emitima gyaffe munda. Eno ye Ssabbiiti ey'e12 olw'obusatu nga buwedde, essaala eri ku lupapula 178. Ayi Katonda ayinza byonna ataggwaawo, gwe ayanguwa bulijjo okuwulira obwetaavu bwaffe nga tetunnasaba, era atugabira ebirungi okusinga bye twagala n'ebitusaanira. Otuwe okusaasira kwo okungi, ng'otuggyako ebitambo emmeeme zaffe bye zitya, era ng'otuwe ebirungi nga ggwe by'osiima, olw'obulungi bw'omwana wo Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Katonda aleeta emirembe, ayagala abantu bonna okutabagana wamu, okumanya gwe bulamu obutaggwaawo. Abaana bo balina eddembe ddala. Ffe abaana b'abawombeefu otuzibire eri abalabe baffe buli batulumbira, ffe nga twesigira ddala okuzibira kwo, tuleme okutya amaanyi gonna ag'abalabe baffe, olw'obulungi bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ayi Mukama Kitaffe ow'omu ggulu, Katonda ayinza byonna ataggwaawo, gwatuusiza nga tuli balamu ku lunaku luno we tusookera, otuzibire n'amaanyi go tubeere tuleme okwonoona leero, newankubadde okuyingira mu kabi konna, naye buli kye tukola okirungamye mu kufuga kwo, tukole bulijjo ebiri mu maaso g'eby'obutuukirivu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Tugende mu maaso nga tusabira abafuzi abakulu mu nsi muno, okusinga ennyo nga tusabira Pulezidenti wa Uganda, Cabinet, ba Ministers, Members of Parliament, nga tusabira n'abakulu bonna mu ggwanga lino Katonda lye yatuwa okukulembera abantu be okuva waggulu okutuukira ddala ku mukulembeze wa wansi wa LC. Katonda ayinza byonna afuga amawanga gonna era galagira nga bw'oyagala. Tukwegayira olw'ekisa kyo okutunulira ennyo omukulembeze w'eggwanga lino era n'abafuzi bonna bakola nabo, balyoke bakozesenga obuyinza bwe wabakwasa okuleeta emirembe mu nsi, okumalawo okutya olw'ekitiibwa n'obulungi bw'eggwanga era n'olw'obulungi bw'ekkanisa y'entukuvu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Era tugenda mu maaso nga twagala okusabira abakadde b'ekkanisa era n'abantu bonna, era okusinga ennyo nga tuwaayo the Most Reverend Dr. Samuel Kazimba Mugalu awamu n'ab'omu maka ge era n'abo bonna bakulembera mu ofiisi ye ku province, era nga tuwaayo ne mukadde waffe the Right Reverend Wilberforce Kyoluwalira awamu n'amaka ge era n'obulabirizi bwonna bw'atwala obw'ennamirembe. Tuwaayo basabadiikoni bonna mu busabadiikoni buno, tuwaayo obusabadiikoni bw'e Luzira, tuwaayo obusabadiikoni buno obw'Emmengo, tuwaayo sabadiikoni w'e Nateete, ow'Entebe, ow'e Kazo, sabadiikoni w'e Gayaza era n'eddiini wa Lutikko. Ayi Katonda ayinza byonna ataggwaawo akolawo ebyamagero, obawa abalabirizi baffe
era n'abakadde b'ekkanisa nabo bonna be wabakwasa okubayigiza omwoyo wo w'ekisa aleeta obulamu. Era obafukengako omusulo gw'omukisa gwo basimibwe eddala ggwe. Era tuwaayo abaweereza bonna bannaffe abaawumula, abakanoni n'ababuulizi awamu n'abaawule, era nga tuwaayo n'abasumba bonna, musumba w'obusumba buno nga naye tumuwaayo ne bakola nabo. Era tuwaayo n'abaweereza bonna abakola emirimu egitali gya ngeri gimu mu kanisa, abakubiriza, abawanika, abayimbi, abasamaliya, aba mission, era n'abalala bonna abakulembeze b'ebibiina, Mothers Union, Fathers Union, abavubuka, Sunday School. Mukama waffe tubawaayo mu mikono gyo, obafukeko omusulo gw'omukisa gwo basimbibwe eddala ggwe. Otuwe ebyo ayi Mukama olw'ekitiibwa ky'omuwolereza era omutabaganya waffe Yesu Kristo. Amiina. Twagala mu kiseera kino era okuwaayo ebyo byonna Katonda byatukozesa, nga tuwaayo emirimu gyaffe nga tugiyimusa. Mukama agiwa omukisa, Mukama ayongere okulabirira era n'okugabirira. Oyo ye Katonda ow'ekisa ow'amaanyi, amanyi okwetaaga kwaffe, era tumwebaza kubanga enkuba etandise, abasiga basiga. Era tumwebaza okutuwa ekiseera ekirungi, era tumwebaza okutulabirira. Kale nno nga tumukwasa emirimu gyaffe, Mukama ayongere okugiwa omukisa, kubanga yatugamba tunaabanga n'omukisa bwe tunaafulumanga, tunaabeeranga n'omukisa mu byalo. Kale Mukama ayongere okufukirira emirimu gyaffe gyonna. Abatalina mirimu nga twegayira Katonda asobole okubagabirira, okubawa ekyokukola, kubanga yatugamba nti atakola n'okulya taalyenga. Kale Mukama waffe otukuze emirimu gya buli omu afukamidde mu maaso gazze okwegayirira, emirala emirimu nga gikyagaanyi, emirala nga gyesibye, emirala nga girimu amabanja, n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Mukama waffe wulira okusaba kwaffe era otuukirize okusaba kw'abaddu bonna abazaana bo. Era Mukama waffe twongera okugenda mu maaso nga tusabira bannaffe abasawo abakola omulimu ogw'okujjanjaba abalwadde. Mukama waffe tukwegayiridde obawa omukisa, era tuwaayo n'abalwadde bonna Mukama abayita mu kiseera eky'okujjanjabwa. Abalala bali mu maka gaffe, abalala bali mu malwaliro, abalala bali bweru mu malwaliro geeyo nga gye balwalidde, abalala nga baweddemu essuubi. Abalwadde endwadde ezitawonyezeka, Mukama tubatadde emikono gyo. Era n'ekiseera kino Mukama nga tukwegayira tukukoowola nnyo olw'obulwadde buno obwa COVID olututta abantu abangi. Mukama waffe tukwegayiridde oteekeko ekisa kyo n'omukono gwo, ogolole ojjanjabe abalwadde abayita mu kiseera ekifaanana bwe kityo. Era nga tulaba waliyo n'abalwadde endwadde ezitawonyezeka ez'olukonvuba. Mukama waffe tubaleeta mu mikono gyo. Abalwadde kansa tubaleeta mu mikono gyo, abalwadde ba asima, abalwadde ba puresha, abalwadde ba sukaali, abalwadde emigongo, abalwadde emimiro, abalwadde mu mbuto, abalwadde emitwe. Tetulema kuwaayo n'abakyala abali embuto n'abaluma okuzaala. Tuwaayo abalwadde emisujja, abaana abalwadde emizoozi, abalwadde ba TB, HIV AIDS nabo tubateeka mu mikono gyo. Abatasobola kutambula nga bakozimbiraawo, Mukama abalwadde bangi naye tubaleeka mu mikono gyo. Oyogera ekigambo kyo n'ekibawonya Mukama waffe Yesu. Obazeemu essuubi obasitule Mukama. Abazibe b'amaaso, abatasobola kutambula, abaweddemu essuubi, Mukama waffe bonna tubatadde emikono gyo. Waliyo obulwadde obw'okweraliikira n'okutya. Mukama nabo obulwadde bubi kubanga buleeta okufa. Naye gwe Katonda ayinza byonna obajjanjabe, obakumeekume, obazeemu essuubi. Era n'abasawo bano nga bajjanjaba, nga bawonya mu linnya lyo, kubanga Katonda waffe tumanyi nti w'oli ggwe tewali kirema. Mukama waffe tubasabidde ekisa kyo n'okwagalako, era n'omukono gwo ogutawumpawadde gugende nga gubatuukako. Tusabira abakadde n'abaweddemu essuubi, tukyabisabira abannaffe abaviiriddwako abaami baabwe, tusabira n'abaana abamulekwa, tusabira enfuuzi. Tubatadde emikono gyo Mukama, obabudeebude, obateekeko ekisa kyo n'okwagalako. Ayi Katonda ayinza byonna, eyabonereza abantu bo n'olumbe ku nkoola lw'obusungu bwo, kubanga baajemera nnyo Musa ne Alooni. Era ne mu mirembe gya Kabaka Dawudi eyassa n'olumba abantu emitwalo 7, naye n'ojjukira n'osaasira abe walokola abaasigalawo. Otusaasire ffe abanaku abalina ebibi, abagiddwa endwadde embi, era n'okusinga olumbe luno oluhaata olwa COVID-19. Era Mukama nga lulimu n'okufa n'abantu baffe bangi bafudde. Tujjukira Mukama mu bibiri ebyo nga wakkiriza omutango n'olagira malayika eyazikiriza okuleka okukangavvula abantu bo. Era ne kaakano tukwegayidde Mukama waffe, okkirize bw'oti okutuggyako ennyimba embi zonna ezitukwate n'endwadde nnyingi, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.
era mu buufu bwe bumu Mukama waffe twagala okuyimusa abafiiriddwa abantu baabwe mu kiseera kino abali mu maziga nga bakaaba olw'okufiirwako bannaabwe n'ab'eŋŋanda zaabwe era n'ab'emikwano. Kkiriza Mukama waffe okubasiba ekimu eky'okukkiriza, obanyweze Mukama, okkiriza okubakubagiza era n'okubagumya bonna abali mu nnaku. Osaasire nnyo Mukama waffe okusinga abo abeetaagafu okubasabira, obajjuza ekisa kyo n'emirembe gyo ennaku zonna. Ebyo byonna tubisabye olw'ekisa ky'omwana wo Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Twongera okusabira bannaffe abasibe abali mu makomera, wali abasiba olw'ensonga n'awatali nsonga, ate era n'abasibiddwa mu makomera ag'engeri ezimu mu mibiri ne mu mwoyo. Ayi Katonda gwe atusaasira bwe tuba ab'okubonerezebwa, era mu busungu bw'ojjukira okutusaasira tukwegayirira olw'obulungi bwo. Osanyusa abasibe bonna abali mu makomera, nga waliyo n'abo abalindiridde ogw'okufa. Bawe okutegeera okw'amazima mu mitima gyabwe, era n'ebisuubizo ebyo bye beesigira ddala wekwesiga Taata. Obasaasire kubanga gwe Katonda asaasira. Obakuuma abataliiko musango, olumiriza abalina omusango ng'oleeta omusana okuva mu kizikiza n'ekirungi okuva mu kibi. Owa abantu baabo olwa amaanyi g'ogw'Omwoyo Omutukuvu, balyoke basumululwe okuva mu miguwa gy'ekibi, baleetebwe mu bulamu obujja obw'emirembe n'emirembe. Mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Twagala okuwaayo abaana baffe ebibuuzo nga tumanyi byakomawo nga balinda okugenda okuddayo okusoma. Katonda waffe banyweze ekiseera kino kye tulimu kabaka, ebigambo nga si byangu mu maka n'abaana baffe, era nga tulaba beenyiyiddwa n'essuubi liweddemu. Naye gwe Katonda waffe oyinza byonna, era gwe Katonda waffe ayigiriza abaana baffe, obayigiriza okugasa, obayigiriza okubeera ab'omuwendo, obayigiriza okugumiikiriza mu biseera bino Mukama, kubanga tumanyi buli kiseera kiriko, buli kintu kiriko ekiseera kyakyo. Kale Mukama waffe tukwegayiridde obeera abazadde, era tuwaayo n'amasomero abaana abo Mukama mwe bagenda okusomera, abasomesa nga baweddemu essuubi n'abakulu b'amasomero, naye gwe Yesu byonna obimanyi era obitegeera. Kale tubakwasa ekisa kyo n'okwagala kwo, obateekereteeke bulungi. Era tukwegayidde nnyo Mukama waffe okyalira amaka gaffe, era ogobere ddala wala mu go enkwe n'emitego gya Sitaani. Tuma balayika bo abatukuvu bagakuume, balabirire abaana baffe, obawe ekisa n'okumanya n'okutegeera. Era yongera okukuuma Mukama tukwegayiridde ebyo byonna Mukama bye tusabye, otukuuma otuluŋŋamye mu byonna bye tukola, otuwa amaanyi otuzeemu essuubi. Abakankana n'abatidde obawa amaanyi era n'okukkiriza Mukama waffe, kubanga gw'oyinza byonna. Kale Mukama waffe ow'ekisa, yongera okwogera naffe Mukama, yongera okutambula naffe totuleka, nga twesiga gwe kubanga gwe Katonda ayinza byonna. Tubisabye Taffe ayinza byonna, n'okukkiriza era n'okwebaza nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ayi Katonda ayinza byonna, tuwadde ekisa kaakano okusaba ffenna amaaso go n'emmeeme, eyasuubiza wabanga babiri obanga basatu nga bakuŋŋaanye wamu nnya lye kuba we basaba. Ayi Mukama waffe, ekkiriza kaakano okutuwa bye twagala ne bye twegayirira nga bwe binaatusaaniranga. Otuwenga mu nsi muno okumanya amazima go, ne mu bwakabaka bw'obugenda okujja otuwe obulamu obutaggwaawo. Amiina. Ffenna katweyagalize ekisa eky'omulokozi, ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okwagala kwa Katonda, n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna era n'abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Njagala kwebaza Katonda olw'ekiseera kino kyatuwadde nate, era njagala okubaaniriza ennyo Mukama waffe yonna gye muli. Kwaya atusanyuse nnyo okubalaba. Mwami Andrew Sekyewa nawe tusanyuse okulaba. Abali mu byuma Mukama yeebazibwe. Twagala okwebaniriza bannaffe abadewota TV, Mukama yeebazibwe. Era mu kiseera kino njagala okwaniriza agenda okutuliisa ekigambo kya Katonda, era ye munnaffe owa wano ddala omubuulizi Herbert Kasule. Sebo tukwaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twongera okubasaasira abalwadde abalwaziza, ate era twebaza Katonda olw'abo bonna bakoledde ebirungi. Kale Mukama yongere okutuwa ekisa n'okutulabirira. Twagala okubeebaza olw'abo bonna abakoze obulungi eri abo nga bwe twabasaba. Mukama yeebazibwe. Kale tunakatuulira tuyimba oluyimba nga tugenda okuwulira obubaka. Mukama
akole ebyekisa. Mukama abeere nammwe. Oluyimba 166 166 mu bitabo ebijja, 116 mu bitabo ebikadde. Nsonyiwe ko ino sabbiiti ya 13. Nsonyiwe. Okusinziira ku mbeera nga bweri tukkiriza nti wano tuli bulungi kubanga gavumenti yagamba abantu obutasukka 2 ate ffe wano ne 15 tetuwera. Kale n'olwekyo abatulabira abatuuliriza tuli ku mulamwa era tuli mu tteeka, temututwala bubi nti ate abo nga bakola bati. Wano tuli ku mulamwa bulungi era tewali kitulobera kugenda mu maaso kubanga etteeka lya gavumenti tulituukiriza. Wendi distance okuva wendi okutuuka ku bannange emala bulungi. Ndaba Reverend Flobio Musumba ali eri, nabana abayimbi bali eno, abakubi b'ebyuma bali eri, Stephen ali eri, Elia ali eri, Olivia bali eri.
kakati wano ne bwenkola bwe nti tewali kindobera. Tusanyuse okubeera nammwe abatulaba era abatuwuliriza. Mukama yebale kubakuuma, Mukama yebale kubalabirira mu biseera bino ebifaanana bwe biti. Ffe ene waffe Mukama atubedde. Nzikiriza nti naawe Mukama akubedde. Reverend Flobi atusomedde ekitundu ng'akijja mu Bassekabaka ekyokubiri essuula ey'okuna okutandikira ku lunya olw'omunaana. Tulabye Erisa, tulabye Gekazi, tulabye omukazi omusunamu, tulabye babadde abantu bana be tugenda okuyigako olwaleero. Katonda ayinza byonna omulungi nga tugenda okuyiga ekyawandiikibwa kino, teeka ekisa kyo n'okwagalako kikole mu ffe. Byonna ebigambo bye tugenda okwogera wano n'okuwulira bikole omuzinzi mu bulamu bwaffe obw'omwoyo era n'obw'omubiri. Gwe Katonda ayinza byonna nga bwe tulabye nga tutandika mu Ssabbiiti eno ey'e13 n'ogamba nti musinzenga Katonda mu mwoyo ne mu mazima kubanga Katonda yalonda abo ab'okumusinzanga. Naffe tukutegere mu mwoyo n'amazima nga tuyita mu kigambo kino. Mu linnya ly'Omwana w'eddungi erisinga amanya gonna, erya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Olunaku lwali lumu Erisa n'atambula n'agenda e Sunemu. Eyo waaliyo omukazi omugagga ne yeegayirira Erisa okulya ku mmere mu maka ge. Era okuva olwo Erisa buli lwe yakwatanga ekkubo eryo yagendanga n'alya ku mmere mu maka ago. Omukazi oyo n'agamba bba nti kaakati ntegedde ng'omusajja ono atera okujja wano. Kaakati ntegedde nti omusajja ono atera okujja wano muntu wa Katonda. Nkwegayiridde tukookere ku nnyumba yaffe ekisenge, tumuteremu ekitanda n'emmeeza n'entebe, bw'anajjanga gye ndi asulenga omwo. Yajjanga yatambulanga ng'akyamangawo ng'alya emmere. Erisa nnabbi bwe yagendanga mu buweereza bwe yalinga akomawo ng'akyamako ew'omukazi ono n'alya ku kamere. Mwamala okulya emmere ne yeeyongerayo. Omukazi okutuusa lweyaganaga naye ekyokulya obuli emmere wano tekimala. Musajja nalabika atambula lugendo. Leka tumuteekereko ekisenge, bw'anajjanga bw'anaamalanga okulya n'okwebaka yeebaka asule wano. Omusajja nakkiriza n'agamba kale katumutereko ekisenge, katumukookereko yeebake. Ne bamuterako ekisenge ne yeebaka. Erisa ne Gekazi omukazi ono n'abayisa bulungi nnyo. Kwegamba Erisa n'abuuza ky'anaakolera omukazi ono, n'agamba naye omukazi ono mukolere ki? N'ayita Gekazi muddu we gwe yatambulanga naye n'amugamba naye omukazi ono mukolere ki? Genda omubuuze nti oyagala ki, kubanga atukoledde ebyekisa bingi. Genda omubuuze kiki kyayagala kye mba mukolera. Oba ŋŋenda wa kabaka, nja kugenda wa kabaka wa Isirayiri mwogerereyo kyonna kyayagala. Oba n'agenda mukulu wa ggye, nja kugenda mwogerereyo kyonna kyayagala, bajja kukimuwa. Omukazi yagamba nze ndi mukazi mugagga gwe tomanyi na bwe ndi, nze sirina kye neetaaga, byonna nina. Erisa ne bimusobera. Omukazi abakoledde ebyekisa, ayagala okumuyamba. Okutuusa lwe yabuuza Gekazi naga naye omukazi ono mukolere ki? Gekazi yali amanye ekyama. Gekazi yali amanye ekizibu omukazi kye, n'agamba omukazi ono ali wano n'omusajja we bazadde abaana naye balina abaana bawala beereere. Abaana bonna be yazaala bawala beereere, temuli mwana mulenzi, temuli mwana agenda kusikira bya bugagga bino. Weetaagawo omwana omulenzi agenda okusikira ebyobugagga bino, naye bano bonna bawala. Tewali muntu agenda kudda mu mukululo, kubanga abawala bazaala abadda bweru bajja kubawasa babatwale baveewo, ebyobugagga bisigala.
n'agamba okay, ontegeezezza. Wulira, Erisa, tuli wano, tuli ku Nyirwa 14. Erisa n'abuuza Gekazi nti kale kiki kye mba mukolera? Gekazi n'addamu nti mukazi wattu talina mwana wa bulenzi, ate ne bba mukadde. Awo talina mwana wa bulenzi ate ne bba mukadde. Kitegeeza ki? Nti ne bba yali takyasobola kuzaala baana, yali akaddiye nga ne hope y'okuzaala eweddewo. Wulira, n'amugamba nti tuli ku lwa 19. No, tuli lwa 10 tuli wano 15, tuli 15. N'amugamba nti muyite. Awo bwe yamuyita, omukazi n'ajja n'ayimirira ku mulyango. Erisa n'amugamba nti mu kiseera nga kino mu mwaka ogujja, mu kiseera kino omwaka ogujja oliboolera omwana ow'obulenzi. Mu kiseera nga kino, bwe gubanga gwali mwezi gwa 6 2022, kyali kitegeeza nti mu mwezi gw'omukaaga 2021 omukazi aliba alina bebi nga mulenzi. Naye jjukira, ye yali amanyi nti bba mukadde takyasobola kuzaala. Oba bba yali wa myaka 9 oba yali ameka nze simanyi, teboogedde myaka, naye the fact is nti yali mukadde. Ekyo omukazi nga takisuubira nti bakyasobola okufuna ate omwana. Tutuno oliboolera omwana owuwo ow'obulenzi. Omukazi n'addamu nti nedda mukama wange, gw'oli musajja wa Katonda, tolimba muzaanawo. Awo omukazi, wulira, 17, awo omukazi n'aba olubuto mu kiseera ng'ekyo mu mwaka ogwaddirira n'azaala omwana ow'obulenzi ng'Erisa bwe yayogera. Mukama yeebazibwe. Waakiri kuba tudde wano kampireyo omwakubira ekyo mu ngalo. Mukama yeebazibwe. Omukazi ono tumulabanga ki? Omukazi ono tumutwalanga ki? Omukazi ono yalina okukkiriza oba teyalina? Gwatulaba gw'olaba ki? Mwoyo akuwa ki? Omukazi ono yalina okukkiriza oba teyalina? Yesu omwana yamufuna. Ni yalina okukkiriza oba teyalina? Waliwo ebintu ebimu by'osobola okupimira Katonda nti bino Katonda asobola okubikola, bino tasobola kubikola. Ono omusajja eyajjanga wano yalinga musajja wa Katonda ng'ayita ne Gekazi. Naye ono omukazi yali tasobola kukkiriza nti asobola okuzaala, ne bba asobola okuzaala ku myaka gye yalina. Naye ekigambo kyatuukiranga omuddu wa Mukama bwe yayogera. Katonda bw'amala okulaba ebigambo by'omukazi nti okukkiriza kwe kwamunguuba, ate aleetayo ekigezo ekirala kye tugenda okulaba wano. Yamala n'apima n'agamba nti okukkiriza kw'omuntu ono kwamunguuba, n'agamba kati kamuteeke mu kigezo ekirala. Katonda ekigezo kye yamuteekamu, wulira, tuli wano wansi, genda tutambula, tugenda kulaba olunya lwa 26. Kansooke nfuna essimu yange wano kubanga sazze na galubindi, ate ebigambo bino binyamba okulaba obulungi. Essimu ejja kunyambako okutunula obulungi okwetegereza ebintu bino. Tukyali mu Ssekabaka. Lunya lwa 26.
naye ndowooza katuve ku lunyiriri lw'18 we twatandikira. Awo olwatuuka omwana bwe yakula, lumu n'agenda eri kitaawe yali mu nnimiro. Ono omwana akuze atambuddemu awo, agenzeeko mu faamu ya kitaawe. Lumu n'agenda eri kitaawe yali mu nnimiro ng'alina abakunguzi. N'akaabirira kitaawe nti omutwe gunnuma gunzita taata, omutwe gunzita. Kitaawe n'agamba omuweereza we nti musitule omutwale ewa nnyina. Era nga bw'okimanyi abazadde abakazi bo bafa nabyo. Omuweereza n'amusitula n'amutwala ewa nnyina. Nnyina n'amulera. Bwe bwatuuka mu ttuntu omwana n'afa. Omwana afudde. Yamugamba tolimba muzaanawo, tolimba. N'aba olubuto n'azaala omwana, ate omwana gwe yafuna afudde. Omusajja yali afunye akaana akamu mu bukadde nga kalenzi kasuubira nti kagenda kusikira ebintu. Olowooza yalowooza ki? Ye omukazi yalowooza ki? Wulira, omuweereza n'amusitula n'amutwala ku 22 n'ayita bba n'agamba nti nkwegayiridde mpeereza omuvubuka n'emu ku ndogoyi ŋŋende bunnambire w'omusajja wa Katonda nkomewo mangu. Omukazi n'atandika endogoyi n'agamba omuddu we nti goba endogoyi eyanguwe, totta ku bigere okuggyako nga nze nkugambye. Awo n'atandika endogoyi n'agamba omuddu we nti goba otambule, totta ku bigere wabula nga nze nkugambye. Awo n'agenda n'atuuka eri omusajja wa Katonda ku lusozi Kalumeeri. Omusajja wa Katonda bwe yalengera omukazi oyo ng'akyali wala n'agamba Gekazi nti dduka mangu omusisinkano, laba omukazi oyo ky'agamba. Dduka mbiro omubuuze nti oli bulungi, ne balo ali bulungi, n'omwana ali bulungi. Omukazi n'addamu nti bulungi. Omukazi ekigendererwa kye, ono Erisa bwe yalaba omukazi nga ajjadduka, ali ku ndogoyi ajjadduka, ali n'omuddu we yamuweerezanga, n'amugamba nti Gekazi, omukazi wuuli omusunemu wuuli ajjadduka omusisinkane omubuuze nga ajjambiro, dduka omusisinkane. Bwe yatuuka n'amugamba oli bulungi, byonna birungi? Namugamba ndi bulungi. Omukazi yali tayagala kulaba Gekazi, omukazi yali ayagala kulaba Erisa eyabitandika. Omukazi yali ayagala kulaba Erisa eyabitandika. Bw'ogwa mu kizibu nga waliwo ekizibu ky'otuuseeko banga waliwo ekintu kyo kye batutte, manya ani yakikuwa. Ani yabitandika ng'ofuna omwana? Omwana bw'aba alwadde ani yabitandika? Emmotoka be bagibba ani yabitandika? Waliwo eyabitandika gy'oteekwa. Newankubadde Gekazi yajja, ono omusajja yagamba nti kiri bulungi, omukazi yagamba kiri bulungi, nga yayagala kulaba Gekazi eyabitandika. Wulira, tuli ludda wa? Tuvudde ku 27 katugende ku 28. Omukazi n'agamba nti tugende ku 27 bwe tuba tugenda awo. Kyokka bwe yatuuka ku lusozi omusajja wa Katonda waali, n'afukamira n'amukwata ku bigere. Gekazi n'asembera okumusikawo, naye omusajja wa Katonda n'agamba nti amuleke, kubanga omuti nti tonnimba. Saakugamba nti tonnimba, nze nakusaba omwana ow'omulenzi, nze nabitandika, nze nakugamba nti mumpe, si gwe waŋŋamba. Erisa byamusobera. Wulira, tugenda mu maaso. Awo Erisa n'agamba Gekazi nti yanguwa mangu okwata omuggo
omuggo gwange ogende. Bw'osanga omuntu mu kkubo tomulamusa, era bwe wabaawo akulamusa tomuddamu. Bw'onootuuka omuggo gwange oguteeke ku mwana. Bw'onootuuka ddira omuggo gwange ogwo gwekwata oguteeke ku mwana. Erisa yalinanga omuggo gwe yagiranga bw'ati ng'abantu bawona, bwe yagiranga bw'ati nga babadde abalwadde bawona. Kati Erisa n'okukkiriza kwe nako kwamuli mu muggo, n'agamba Gekazi dduka omuteeke ku mwana. Omwana yawona, omwana teyawona. Wulira, nnyina w'omwana n'agamba nti mu mazima nga Mukama bw'ali omulamu era nga naawe bw'oli omulamu sijja kukuvaako. Erisa n'asituka n'agenda naye. Awo Gekazi n'ayanguwa n'abasookayo n'ateeka omuggo ku maaso g'omwana, naye omwana ne watabaawo ddoboozi newankubadde okuwulira. Kyeyava akomawo n'abasisinkana mu kkubo nga bajja, n'agamba Erisa nti omwana tazuukuse. Erisa bwe yayingira mu kisenge kye n'alaba omwana ng'afudde era ng'agalamiziddwa ku kitanda kye. Awo ne yeegayirira, nawo ne yeggalira mu kisenge omuli omwana, n'asaba Mukama, n'agalamira ku mwana, n'ateeka akamwa ke ku kamwa k'omwana, n'amaaso ge ku maaso g'omwana, n'ebibatu bye ku bibatu by'omwana, n'amwogererako, n'amwegololerako omubiri gw'omwana. Omubiri gw'omwana ne gubuguma. Erisa n'asooka asitukawo n'atambulatambulamu awo mu kisenge, n'addayo ne yeegololera ku mwana. Omwana n'ayasimula emirundi 3 n'azibula amaaso. Erisa n'ayita Gekazi n'amugamba nti yita omusunamu oyo. Gekazi n'amuyita. Omukazi byayingira, Erisa n'amugamba nti omwana wo wuuyo. Omukazi n'ajja n'avunama kumpi n'ebigere bya Erisa, n'akutama wansi, n'asitulawo omwana we, n'afuluma. Tulaba ki? Tulaba ki? Ampuliriza, gw'olaba ki? Oyiga ki? Waliwo engeri gy'oyinza okwesiba ku kintu nga gwe walookingiramu ekyo. Omukazi ono Yesu Katonda amugezezza n'agamba nti kati ono omwana nga bwe waganye kati omwana kamutte, nkulageyo ekirala nti nze Katonda ate nkirawo. Ku ky'okugaba omwana nkirawo n'okumuzuukiza bw'afa nsobola omumuzuukiza. Ekyo Katonda n'akimulaga. Naye ate Erisa nga ye nnabbi yali yalookingira mu muggo. Yali yalookingira mu muggo. Bw'aguteeka ku mwana yali amanyi nti ebyo bintu bya muggo. Byagaana. N'alyoka addira omumwa gwe n'aguteeka ku mulambo. N'addira omwana amuteeka oba n'olulimi yaluyingiza mu mulambo awo simanyi, oba gwali gumaze okakanyala awo simanyi, oba n'amanyi agasinika n'ateekako amanyi awo tewali amanyi. N'alyoka addira ekibatu kye n'addira okugulu kwe n'olubuto ne lutula ku mulambo gw'omwana, n'alyoka asaba, ndowooza ng'essala eyingira mu kamwa mwennyini. N'asaba okutuusa omwana lwe yatandika okubuguma. Ebigambo bya Katonda eby'okuwonya n'okugaba enzaalo tebiriiko formula. Ebigambo tebiriiko formula. Katonda awonyeza mu ngeri nnyingi, Katonda agabira mu ngeri nnyingi. Gw'oyinza okulowooza nti Katonda nga bwe yakikolera engeri gy'oli gye yakifunamu nawe engeri gy'ogenda okukifunamu bintu birala nnyo. Oli ebintu abanga yabifuna bulala, naawe ogenda kubifuna mu ngeri ndala, ate nga mwena mufunye ebintu bye bimu. Tolookingira mu kintu kuba Katonda si gw'omuwa formula. Wulira, Bassekabaka essuula ye13 tulaba omusajja gwe baasabira n'atawona, naye baali n'afa. Baba bamusitudde bati bagenda okumuziika. Ono Erisa yennyini ono ng'amaze okufa. Baba basitudde omusajja, omulambo gw'omusajja bagenda okumuziika. Bano abasitudde omulambo ne babaawo ekibakanga.
bwabaawo ekibakanga ne basula eri omulambo ne badduka. Omulambo gwagenda ku magumba g'Erisa yali yavunda edda. Olwakuma ku magumba g'Erisa ne guyimuka ne guddamu amaanyi ne gutandika okutambula ne gufuluma mu ntana ne guddayo ewaagwo. Olwo afuuse omuntu. Katonda talina formula mu kuwonya. Katonda tomugerera nti kati kino kiri bwe kiti na kino kiri bwe kiti. Bwe tulaba mu Makko essuula ey'omunaana olunya olw'abirimu-ebbiri, Yesu Kristo waliwo abantu be yakwatangako ne bawona, yabakwatangako bw'ati. Ate ono bwe yajja okumuwonya amaaso yamuwandako malusu n'amwandako malusu ku maaso, ate oyo n'awona. Tulaba mu Yokaana essuula ey'omwenda, tulaba oli eyali yazalibwa nga muzibe w'amaaso, ate Yesu Kristo yayola nfuufu. Bwe yamala okuyola enfuufu n'agiwandamu amalusu n'amusiiga ku maaso n'amugamba genda webbike mu mugga. Omusajja yagenda okwebbika mu mugga nga bamaze omusigako amalusu agalimu enfuufu nga muzibe, yamala kwebbika mu mugga amaaso ne galyoka agazibula. Ate waliwo oli ye yakwata bukwasi ku kyambalo, ye n'abona. Tolookingira mu bintu, tolookingira mu mafuta. Waliwo gwe bagenda okusigako amafuta asumulukuke, ate waliwo gwe bagenda okusigako amafuta ebintu bisigale nga kyekimu tebikyuse. Sooka otwale ekigambo kimu kyakukkiriza. Bw'onoolookingira mu mafuta ojjagenda mu bapasita bajja okusiiga amafuta, ebintu bigana owagakule n'agasimu ga bwereere. Waliwo omusajja pasita ali eyo gwe sijja kwogera, mukazi muwala yali mufumbeera nga yagala mwana. Oli pasita ye ng'ekigambo kyakozesa mafuta. Bwe yatuuka eri ng'agamba mwana ng'amuzza mu kisenge ng'amugamba omanyi jangu ddira amafuta, ng'amugamba weebikule, nga yeebikula, nga yeebikula engoye ng'azizza waggulu, ng'agamba ssa akapale wansi ng'akassa, ng'anaddira amafuta ng'alyoka atandika okugafuka eri ng'agamba yambala. Omuwala yatuuka kufa nga tazadde mwana nga naye bamufukako mafuta. Oli abantu balookingira mu mafuta, abantu ne batandika n'okukozesa abaana b'abantu kubanga abantu balookingidde mu mafuta. Bajja kuteekako agantuntu, amafuta gawonya. Kubanga bwe tulaba mu Yakobo essuula ey'okumeka, essuula ey'okusatu, Bayibuli egamba nti mugandanga eri abakadde b'ekkanisa banaabateekangako emikono ne babasiiga amafuta, munaawonanga. Yesu amafuta gawonya, bagakuteekako n'owona, naye tolookingira mu mafuta nti awatali mafuta tosobola kuwona. Tolookingira mu mafuta. Neemani yagenda okuwona mu mugga Yoludaani n'agamba kale omusajja ono Erisa senga ankutteko naye n'atankwata nako, naŋŋamba mbu ngende nebbike bwebbisi mu mugga. Yebbika mu mugga omulundi 7, ogw'omusanvu yagenda okuvaamu ng'awonye. Mulimu abantu abalookinga nti bo balina kumala kubakwatako balyoke bawone. Noono Naamani yali alookingidde mu kumukwatako naye tebaamukwatako. Yagenda mu mugga ne yebbikamu ng'omusajja wa Katonda bwe yamugamba n'awona. Ekintu kiri kimu, sooka obe n'embala y'okukkiriza. Okukkiriza bwe kunaabeera mu ggwe, Katonda agenda kusitula ebintu byonna ebiganye bisituke. Mu linnya ly'Omwana wa Katonda omulamu, Katonda agenda kuggyawo ebiganye. Mu linnya ly'Omwana wa Katonda omulamu, Katonda agenda kuggyawo eyo embeera eyo, Katonda agenda kugiggyawo. Katonda agenda kusitula abaana bo, Katonda agenda kuteekako ekisa. Omulimu gukomewo, omulimu ogwali gwafa gukomewo. Katonda agenda guzuukiza, bizinesi zigenda kudda, Katonda agenda kuwa abaana, Katonda agenda kuwa obufumbo. G'oli mwana muwala, lekerawo okugamba nze njagala omusajja ng'alina emmotoka, nga yeevuga, nga yazimbadde ennyumba ng'alina ku mmotoka, ng'alina bizinesi ez'amaduuka. Olowooza nti emmotoka gye weegomba okutuulamu omusajja gy'anaaba alina, olowooza bameka abaana babagyegomba? Olowooza n'abagyegomba? Beera kimu nakukkiriza nti nze nsaba Katonda ampa omusajja amutegeera. Omusajja alina okukkiriza, byonna Katonda agenda kubikutuusaako. Si bantu bonna nti abagaggawadde ne babeera mu bufumbo ne banywera bamala kufuna abantu balina mamotoka. Wali abantu abaagenda mu bufumbo ne bagaggawaliramu nga babifeekeera naye nga batandika n'abasajja nga baavu. Tolookingira mu mamotoka, tolookingira mu nyumba. Nkusabira mu linnya ly'Omwana wa Katonda omulamu, Katonda asitule omutindo. Katonda laba okulaba
katonda akuwa amaaso agalaba ebintu mu ngeri endala, katonda akusitula kuteeka ekisa kye n'okwagala kwe. Mbulindirira Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Amiina. Twebaza Katonda olw'ebigambo ebyo. Oba wadde oweddemu amaanyi, Katonda ayongere okuyimusa. Twebaza omukono gwa Katonda ogwaliwo ku mukyalo oyo Busunami, yali aweddemu essuubi ng'alowooza nti Katonda tasobola kukola. Naye tulaba Mukama yamukolera ebyekiseera ebyamagero, newankubadde baali bakadde, naye Mukama n'abazadde. Kale naffe twegayira ekisa kya Katonda akole mu bulamu bwaffe ng'obadde oweddemu amaanyi, omwesige, kubanga obwesigwe bwaffe eri Katonda asobola okutusumululira. Tuleme kuva ku Mukama, naye tukole ebyo Katonda ffe byatwagaza tukole. Tukweba era otuzeemu amaanyi Mukama waffe ow'ekisa, nga tubadde tetulina kukkiriza, naye otuwa okukkiriza, mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Twebaza Mukama olwa mukadde waffe omubuulizi lw'ebigambo ebyo byatubuulidde. Tutuuse mu kiseera eky'okuwaayo okwebaza kwaffe eri Katonda. Kyemmanyi naawe weeteeseteese bulungi. Osobola okuwaayo ekiweebwayo kyo ng'oyita ku ssimu zino wammanga 0751 456060, 0751 456060, 075 546 oba 0772 456060, 077245660 ejja kujja mu mannya ga Saala Kalyango, oba 0772 526013, 0772 526013 ejja kujja mu mannya ga Mwami George Sebina. Ate era twagala kubajjukiza abooluganda nti Love Gift nayo ekyagenda mu maaso, era tufunye okutegeezebwa nti tufusigazaayo ssente ntono nnyo. N'olwekyo abooluganda weegatte ku muwendo gwabo abagenda okuwaayo eri ekigambo ekyo ekya Church House. Oyinza okuteeka ku akawunti 1039201817619, 1039201817619, Equity Bank. Eyo eya Love Gift eya Church House. Kale katuyimba oluyimba nga tuwaayo ebirabo byaffe. Era bwe waayo ekirabo kyo osobola okuteekako nti kino kimu kya 10, kuno kwebaza oba birabo. Mukama akukozese nga bw'akuyinzisizza. Oluyimba 153 nga tuwaayo ebirabo. Yesu Mukama waffe
Twebaza nnyo Katonda olw'ekiseera kino. Njagala okwebaza Katonda bannaffe ba Dauta TV, era twebaza Katonda n'olw'emikutu gyonna egya radio, egya television, era n'abo bonna abawaayo omuwendo okutuusa obubaka obw'okugumya n'okusaasira era n'amaanyi eri abantu ba Katonda baweddemu essuubi. N'olwekyo tubeebaza nnyo bannaffe ab'amawulire. Mukama yeebazibwe. Musumba waffe leero tetubadde naye, agenze Kasaka, wabaddeyo okwebaza okwa mukwadde waffe Reverend Mwesigwa eyakadiyiziddwa olunaku lw'eggulo. Kale twagala okusaba ekisa kya Katonda n'okwagala kwa Katonda. Twebaza nnyo mukubiriza era n'olukiiko lwe era n'ebitongole byonna. Mutukoze bulungi ababadde naffe mu kusinza kuno okwa leero. Abayimbi Spirit twagala okubeebaza. Mukama yeebazibwe. Kale katusabe. Lowooza ku bigambo ng'ogenda okufuluma Sabbiiti eno ey'e13, Katonda ng'akutaddeko ekisa. Kino kye kiseera okusaba Katonda ky'oyagala. Tuwulidde omukyalo oyo nga ye yasaba, yali talina mwana ng'essuubi limuweddemu, naye Katonda n'amuwa ekisa. Naawe Mukama waffe akubuuza leero mu kiseera kino, osaba ki? Oyagala nkukolere ki? Teekateeka kyonna ku mutima gwo ky'olina okyatulire Katonda. Ono omukyala yali talina mwana naye yamuwa omwana. Gw'atalina mwami saba Katonda akuwe kye weetaaga. Owa bizinensi nga zigaanyi, eno Sabbiiti eweddeko nga totunze, Mukama akugulirewo. Tokutte ku ssente, Mukama akugulirewo. Oyagala kugula ttaka, Mukama akugulirewo. Waliwo ebikulemye, bakugobye ku mulimu, ogenda kola interview, olina abasiba bali mu kkomera g'oyagala basumulule. Abaana awaka nga gw'olemereddwa, abaana bakulemeredde. Olina abalwadde, mwanyinaze mwami Kanyike ng'omwana waffe twagala kumukomyawo okuva e China, twetaaga ssente. Saba ky'oyagala Katonda akikuwe mu kiseera kino. Ng'ova awo w'oli, ng'ova mu kusinza kuno, mu Sabbiiti eno Katonda akusumululire ebiremye. Kiki ekikulemye? Saba Mukama akuyimusize obwenyi bwe. Saba Mukama akuwe enteekateeka ennungi. Gwali mu ministry, oli mujaasi, oli wa poliisi, oli wa prison. Saba ekisa kya Katonda kikukwateko. Sabira amaka go, sabira abaana bo, sabira eggwanga lyaffe, sabira palamenti ya Uganda. Bannaffe be bateesa basobole okuteesa ebigambo ebinaatugasa, ebitanyigirize bantu balala. Sabira bannaffe ab'e Masaka bayita mu kiseera ekitali kyangu nga batemebwa ebijambiya, abakadde nga babatema, abavubuka nga babatema. Sabira abantu abo ab'emyoyo emibi. Katonda ayinza okukyusa emyoyo gyabwe ne bavaamu abantu abalungi. Sabira abatalina kyakulya, sabira abatalina kyakunywa, sabira abatalina kyakwambala, sabira abalwadde abakozimbye, sabira abataliiko mwasirizi nga Katonda alina okubasitula, sabira ennimiro zo, sabira emirimu gyo, sabira amaka go, sabira amabanja. Bannaffe abamu bali mu mabanja nga tebalina.
ez'okusasula nga teziriiwo. Katonda ow'ekisa asobola okusumulula eno esabbiiti otambule mu mirembe ne mukisa. Kale Katonda waffe omwagala, twagala okwebaza kubanga olira okusaba kwaffe, era gwe Katonda waffe wagamba tootuleke ng'onootulabiriranga n'okutwagala. Kyetuva tuyimusa abantu bo bonna Mukama, amaka gaffe, bakadde baffe, mikwano gyaffe, ab'eŋŋanda zaffe. Tusabira eggwanga lyaffe, tusabidde ekkanisa yaffe, tusabidde abantu bangi abali mu kwetaaga abasobeddwa, tusabira bangi abali mu mabanja Mukama nga galemye nga n'ebintu byabwe bagenda kubitwala. Naye gwe Katonda ayinza byonna, yimirirawo okole ebyekisa n'ebyamagero, oyi Kabaka bakabaka. Tusabidde emirimu gy'abaddu bo n'abazaana bo Mukama, tusabira abaweddemu essuubi obawe essuubi kubanga gwe essuubi lyaffe Taata. Tusabira buli muntu yenna, abalala nga bali bweru, abalala nga bali muno, abalala banoonya pasipoti ezibatwala ebweru, abalala banoonya visa, ate ng'abalala baagala kukomawo olw'okutulugunyizibwa. Tusabira bannaffe abali mu kubundabunda Mukama mu kiseera kino, teekako omukono gwo n'ekisa kyo n'okwagalako. Mukama waffe tulangirako ekisa kyo n'omukisa gwo, otukulembere mu sabbiiti eno ng'etandise. Otuwe essuubi kubanga oli ssuubi lyaffe, otuwe amaanyi kubanga gwe Katonda awa amaanyi, otugabirire kubanga gwe Katonda agabirira, otujjanjabe kubanga gwe oli musawo waffe. Tuwayo baana baffe bangi nga bakola ebibuuzo abamu mu biseera kino Mukama, tubatadde emikono gyo bajjukize Mukama, obateekeko ekisa kyo. Abaana baffe abakyali ewaka Mukama, nabo tubayimusa era tulina essuubi tibajja kuddamu okusoma kubanga byonna bwe biri obiyinza Mukama waffe. Tukwebaza olw'ekisa kyo n'obugabirizi bwo, era twerangirako omukisa gwo Taata Katonda ayinza byonna, era twerangirako obukuumi bwo Kabaka bakabaka. Tukulembere mu mirembe, oteekeko ekisa kyo n'okwagala kwo, otuwe obulamu obutagwawo. Taata Yesu tusabye n'okukkiriza era n'okwebaza nga tuyita mu gwe Yesu Kristo Mukama waffe. Abantu ba Katonda, Katonda abateekeko ekisa kye era abakulembere, abayise mu sabbiiti eno. Mukama oyo asumulula enjegere abasumululire mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Katumalize okusinza kwaffe n'oluyimba 333. Mukama yeebazibwe. Tubagaliza wiiki ennungi. Katonda abawa omukisa. Sejata